Malende olutalo lukyaliwo naye Babi ye yasayininga dda nti kadi yani era yagamba Malende wotamuwa kadi ze mujja kunengera Lubaale nga basi njirinnyi ngani agamba munne Babi ngagamba Kyagulanyi yamugamba atya bwe mutaawa Malende kadi mundaba ku basi nga nzirayo waffe Lubaale sijja kubisobola akati Bobi Wine agamba amaka gange tegasobola kwononeka lwa kadi emu naye nasala unagamba njisala ndi ayamusalenda kubanga Bobi Wine yagamba naga nti ekya kadi eyo tugikole ki tugiveemu tugite tuyiye ebirala akitegeera kubanga egenda kuyabuluzaamu amaka gange n'ebintu ebirala bingi biveeyo kubanga Babi bwino gwayina mungi kati singa MS enamusanga Lubaale nemukolako interview kiki ekinaddirira munno anti kati Muwanga Kivumbi ayagala Malende yaba atwala kadi yayagala incumbent yaba asigalawo so ate bano bagamba ffe tuleeta mupya kubanga era babadde ne propaganda gwe badde nga batambuza mu kibiina nti Malende si Muganda kyokanga ne Lubongo yayeerabidde ti naye si Muganda naye atayagala kuvuganya wano Kampala Central wengenda okuvuganya ye Lubongo yawaawa kati ye waawa bwakeera n'atugamba Ebunyolo enkyagamba Mutoolo luddako n'atugamba Munyankole kati naye tetumanyi Ghost yali awo Ghost musisi taliimu musisi taliimu okitegeera so olutalo mukulabako luno olwa kadi naddala eno eya Kampala lukyalanda oba enteeseganya zino zina lukyalanda kubanga ne bano bawini si bamativu kyenagamba nti ekibiina ekigenda kwabulukukamu ate nga President Museveni alwana nnyo okulaba nti Nuupu ebeerawo nga terina ttabu yonna kubanga ekyo kibiina kya gavumenti olw'ensonga kirina osigalawo okuyamba gavumenti okulaba nti ebibiina weebiri naye kinaafunayo omubaka omu ekikulu kirinayo omubaka mu Parliament weekiri kyekikulu weekiri kyekikulu kyobola bakagombe bataddewo pressure naye bo banoonya kaki kasente era gavumenti ejja kukabawo kubanga ekibiina kirina gavumenti erina okulwana okulaba nti Nuupu esigalawo kati olutalo luno olwa Kampala lweruka olusobola okubalukawo lukka entalo nyingi nnyo zigenda kubalukawo lindako entalo gye ziri eyo nyingi mu Kimpowooze kamera zisinze kuba wano Kampala naye entalo ez'Ekimpowooze nyingi ate nga nze njagala kubabuulira olutalo lwa Kampala mu luveemu olwo Babi yalumaliriza dda kati mukazi watu teruliiko gundi akatambi kawuni nakalabye yakali so professional mu byeyannyonnyodde yabadde mwegendereza mu kulonda ebigambo bye ng'ali so professional nga alaga nti twasabumitinga naye ono mukwogera Muwanga Kivumbi alaga nti ffe tulinga batasabumitinga tebabamanyi aga nti gwogamba otya nti ono agenda bano singa banaagira badisqualifyinga baddemu bayite buto tekisoboka kubanga etteeka lyandibadde nti weba disqualify Agati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0753775 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno wada osinzira byonna byokola nyina Kanso Hassan Nsubuga speed ye tulimu olwaliro sigirabanga nako sijja kwogera bingi agenda kubuuza tukwogera ebigambo Kanso buuza amaanyi kubanga emirimu mingi amasimu gavuga oluvuga sigalabanga nako balamusiza abatulaba MS Media mwe bali kutulaba omunaje musinziira okutulaba tubebaza balina ebizibu tubasaasira ate n'abalina ebirungi bye mufunye twebaza Katonda abafiiriddwa abalwazizza mwenna tubakwasa Mukama Katonda ne tubasabira muyitemu mu mbeera eyo etali nyangu so tubaaniriza era tutambula oli bulungi Kanso sirina tabu bitambula bitamu Buganda First tuli emirimu gitambula lonchi yaffe yanga mukaaga kujja Kalanda Garden zaawe Mengo tukyatambuza emirimu abantu bagambye show gye twakola yabanyumira nnyo shewedde nti twakwata ku nsonga z'abantu omanya abantu
balina okwawula bannabyabufuzi n'abakulembeze. Kati ffe mu Buganda first twabagamba tunoonya abakulembeze si bannabyabufuzi. Munnabyabufuzi yajja okugamba leero kino ekyakugamba ekiri luli agamba ekiri. Naye twagala nnyo okufuna abakulembeze nga bye boogera ne bye bakola babikola ku lw'abantu be bakulembera. So nga tebabeeraawo ate leero kino omuntu ne bamulonda emyaka 5 tazze mu kulabikako mu bantu. Kitegeeza abaakulonda egyo emyaka 5 gibasaze. Olw'ensonga nti ebirowoozo gwe by'olipresentinga obijjawa. Byotwala mu parliament, byotwala mu KCC, byotwala mu nkiiko za district n'ez'amagombolola obijjawa. Kuba olina kubanga obijjawa mu bantu. Y'ensonga lwaki ababaga ssemateeka bagamba nti Matiya we tukulondanga omubaka wa Kasanda North. Tukuwane amafuta agakutwala e Kasanda buli lunaku n'okudda. Ne bakaba noga nti emmotoka ne baga nti katugulire n'emmotoka esobola okutambula. Ne bwe luba luguudo lufaanana ntya. Nawo gitulamu n'ogiwulira. Yes. Kati ebyo byonna abalonzi be babikuwa. Gavumenti erina ssente zaayo, ssente ziba z'abalonzi. Naye ate gwe n'obalaga nti n'emmotoka enene gye bakuwa ogivugira Kampala, abamu ne bagulamu bulawumu ne buvitiizi, ne batagula na mmotoka zibabadde gula olw'embeera. So abalonzi tuteekwa okumanya nti twetaaga ba leaders, twetaaga bakulembeze. Bayogera ku nsonga y'ettaka luli. Abantu yabakwata nyama mu babiri. Omanyi ffe ekyenjawulo kye tuyina kitwogera ate tuli bannamateeka. So abantu bankubira amasimu bangi nga balina bweru abala bali wano tibo baadde tebamanyi nti omuntu aba aguze ettaka oba agenda sengula abantu nti oba asobola okubalirira oba n'abagamba musooke mwegule. Ayina soka ba mukisa kwegula. Kati abantu bo bali balowooza nti oli ajja buzina mundu bagamba mukole yeye nnyini atasobola kuba kati oli waba n'ekibanja kya yiika 10. Asobola mugamba nga bw'olina ekibanja yiika 10 ngenda kuwamu ttaka kyapa kya yiika 2. Kituufu. Zino yiiko 8 zigendere mu process eri naye obeere n'ettaka lyo mukanyiza. So si bye bino ebyekasanda bye twalaba ono omuyindi Abidi Alam n'agoba ebyalo 16 byonna mwenna mugende abantu ne batandika n'okubattira ku byalo. So ebyo baba bikola mu bumenyi bw'amateeka. Tewali teeka lyonna ligamba nti omuntu ojja kujja omusende ku kifuba omuggyeko. So abantu nabo beetaaga okusomesebwa. Gavumenti esomesezza abantu kimala naddala wano mu Buganda. Kubanga nze ekinyonyola ne mbagamba nti bannange Matiya osobola okugenda mu nsi endala n'onoonya obubuddamu. Naye okunoonya obubuddamu mu nsi yo kya bulabe nnyo. Nti obundabunda naye ng'oli mu nsi yo mwennyini. Nga munoonyeza obuddamu. Kya bulabe kubanga tukimanya abantu abanoonya obuddamu bava mu nsi zaabwe nga zitabanguse, waliyo bitali bituufu, entalo n'ebirala ne bagenda okunoonya obuddamu. Naye olw'okuba nti abundabundira mu nsi ye kya bulabe kyobola nti abantu abo beekyawa ne bakola n'ebikola oluusi eby'obutujju, obutemu, obubbi, kubanga aba awulira nga atuuse ku kisenge. Kubanga ebimukolebwako ate bimukolebwako mu nsi ye mwennyini. Akitegeera. So twagamba abantu nti Land Fund webeera nga gavumenti eraba ssente ezigendayo tezimala. Eiza bazongezeeko kubanga Land Fund kitegeeza nti ssente ezigendayo ziraba nti Matiya ayagala kugula ttaka lino liriko abantu. Gavumenti yo neemusasula. Okitegeera. Ettaka lye lyabadde nalyo lyagala osengulako abantu alina ebizibu ayagala ditunda naye liriko abantu. Omanyi okitegeera tulina okikkiriza nti bannannyini ttaka wamu bafuna okusoomoozebwa. Olina ettaka lyo katugambe square mile namba eriko abasenze naye jjukira nannyini ttaka bamuwaayo omutwalo gumu ku mitwalo 2 ng'obusuulu. Nze nannyini kibanja mpangisa ono okulimirawo buli yiika njimupangisa emitwalo 10. Opangisa nannyini ttaka. Nannyini kibanja. Nze alina ekibanja mpangisa alima. Katugambe nti nze mba n'ekibanja kyange yiika 3 naye nga ono anoonya walimira nampa emitwalo 6 eka ze 2 yiika 3 alimireko buli yiika mitwalo 2 naye ate nze bwe ntuuka okusasula nannyini ttaka omwaka ng'obusuulu mu emitwalo 2 obwo butali bwenkanya nabo ne bukola ki nabo ne bubeerawo ku nannyini ttaka nalaba nga alina ettaka liri mu bigambo tiriri productive gyali n'asalawo okukola ki okulitunda kati ekyo nakyo tulina okigenderera. Kati ate jjukira olina kino ekya Sam Mayanja ne President Museveni oga nti ow'ekibanja takkirizibwa kuvaawo era tutaddewo n'akawunti mu banka singa agaana okulisivinga akasente. Nannyini ttaka singa agaana okulisivinga obusuulu mu buli posting kuli.
kati ekyo nakyo anti kakati ekyo gwe bona agamba nti nanyi ntaka wagano ku receiving obusulu government yekyogera anti kyengamba government bwe baye ekyogera kati kigenda kuwaliriza mati agambe nti kati ebyo byonna tebinyambe ntaka kanditunde nanti kyekyo naye kati jukira kuliko abascooters kuliko botundiddeko okitegedde kati ate oli gw'oliguziza ye tayagala bya busuulu ayagala kuteekako factory tegeeza bali ayagala kubakola ki kubajjako naye abajjako atya kati awo wetuze ekyobusuulu tukivuddeko kuba mati yakiganye ettaka lyalitunze ono azze kukolerako factory naye aguze ettaka ng'akimanyi kuliko abasenze era bamugamba bamuguza kuliko abantu era omala kulambula ttaka n'oliraba nti abasenze bilioni 3 era kuwa bilioni 2 n'ekyo bwe kiri kubanga ndiringe nabaki ne bascooters abasenze kakati abasenze bano lwaki mubasenda busenzi ne mubagoba ne bagenda okitegeera nga tewabaddeewo njogerezeganya kubanga etteeka likugambye sooka oyogere naye omuwa omukisa ogusooka okwegula bw'abanga alaba ebyo bimulemye tasobola kwegula sente kubanga era ne bano badumula omuwendo oli ow'ekibanja alemererwe kubanga olwedde emissoni ye yakumugjako kakati bw'obeera nga olaba alemererwa kati gavumenti valuwa ye aliwo nga gavumenti valuwa alina okujja abalirire ekibanja kyamatiya kibalirwamu sente mmeka so si gwe kumunyiga omugambe anze nkuwa emitwalo 2 oba togaagala nja kukusengula lwa mpaka kati awo obuzibu waffe we buli okitegeera ab'ebibanja tebalemereddwa abalemereddwa okwegula kubanga abantu abamu sente bati bazina ate ono olw'okuba ayagala abagobe ababinika sente nyingi naye gavumenti bwe generate gavumenti valuwa n'ababalirira ezo sente nanyini ttaka zoba okola ki zoba obawa okitegeera so si kubasindiikiriza omusajja ono atambula mpola musindiikiriza okitegedde so n'olwekyo tugamba abantu ba Buganda mwenna gwe ng'oli mu Buganda ng'olina ekizibu ky'okugobaganya ku ttaka lyo oli mu Buganda bakugoba ku ttaka wagula ekibanja kyo bakugobako wagula ettaka lye bali kugobako bakubuzaabuza ffe nga Buganda First twateekawo bannamateeka baabwereere mutukubire tulabe nga tuyamba abantu bawe namba speed ne namba eri 0702 939 26 eyo ya WhatsApp abali ebweru w'eggwanga 0702 93 96 23 sagala okole byono mu mbaka wa parliament omu agenda ku radio ne ku TV ne ku online najja nawoza nti bana bako bakutaka mukwe ku namba yange eno enamba nga tebeerangako enamba jemba nawe gyonkubirako ssebo kakati anti kati akataka kawedde tuvuddeyo njagala tugende ewa Sauda Madada omanyi Sauda Madada mumanyi kochi nze mbadde sandyagadde kumwogera ku futu soja gaba futu soja abalala nati kati njagala tugende ku nteeseganya zino ezabaddewo ng'era ziva kumpi ku lutalo lwe yakumye kakati ebyagenze maaso byonna nabirabye Sauda Madada byeyogera twabiwulira era ne tubikomentingako nti byeyogera byali byabafutu soja abayina be bawagira Sauda Madada ayina gwawagira awagira Zahara Luyirika kiri mu musana ne bafutu soja abalala era nabo bayina bye in fact oluno olutalo terwali wakati wa bakandidates bali nye olutalo luli wakati wa bafutu soja ne bafutu soja okitegeera kakati Sauda Madada byeyogera ne bireeta ensinkane yaliwo wakati wa Malende ne Zahara Luyirika kati abapika Zahara Luyirika mu kibiina ba Lubongoya ne bannaabwe bo balowooza nti bwe bateekawo pressure eyo Zahara ne Malende bajja kubeera ku minzaani yemu era ndowooza bakyakiivi bagezaako kuliyetinga minzaani stabilization nti bonna balage nti 50-50 ekyo babadde bakirwanako nnyo nga bakozesa bano ba Sauda Madada era bakifunye mu meeting yaabwe ne bakifunye mu bo nga bo tebakifunye mu bantu ku ground si bwe kiri kati ninyo kanso enteeseganya zino kyade kibakwatako bonga abantu okuyita bana ababidi bogerezeganye kyabadde tekirina bwe kibakwatirako olw'ensonga era y'ensonga lwaki walabye mukyala Winnie Nakandi ngagamba nti ffe ebyo tetwabitegekireko nga bakandidate ekyo kyabulabe
kyabulabe nnyo kubanga muba mumaze okulaga nti mu Kampala mulina bakandidate bameka wadde abalala basaba kyokka nga waliyo abateekayo empapula abalala mu kakiiko kamwe kati mwe mumaze okulaga nti ffe tulina babiri be baliwo era oli yagambye we munaagana okweyisa obulungi yabajjamu baddemu basabe buto ekitasoboka yabadde propaganda wa byabufuzi yabadde propaganda kubanga ate era ne mu byobufuzi ebyamazima mwaki mubagamba nti basabe buto ng'ate mujjeemu babiri ng'ate abaagala ekifo bali bana kati ye kitegeeza bano we bavaamu wini yagenda okulemberamu n'abalala abaagala ye Muwanga Kivubi takimanyi nti mulimu abalala mu bigambo bye yakulaze nti ye takimanyi naye ye yagenze ku lukalala lw'abo abaasaba mu electoral commission yaabwe ya NUP ne bamulaga nti waliyo abantu babiri bokka empapula bali endala bafuna we baziteeka ne bataziteeka ndowooza bali babakasuka mu kasero ate kati ye mubwogero ye tuzze tubagamba nti kaadi za NUP zaagabwa dda kati gwe balaba ataddewo olutalo olw'amaanyi oyo gwe bakola ki gwe bayita gwe tukukoze tutya waliwo kaadi ezikyaliko okusika omugwa naye zisinga zaagabwa nakugamba nti eri woteri ya Lubongoya ya Tiki Hotel Lubongoya yayitawo bakandide abaana bafutu soja ne bakansala hotel si ya Lubongoya era atuwakana ki kati nze nkuwa bwino era abaana baali bambuuza ne baŋŋamba lwaki Lubongoya alowooza kubanga jjukira hoteri eyo bwe mugikolerako emikolo kuba si bwe gusoose tubadde nga tukolerayo emikolo gya NUP tugaba ddagala Katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya abasangibwa e Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kurhani mu bakuguka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde kumwe ng'obasigala omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769878458 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com onywa nemmere baya self service wali ebyo nabyo mba misasude hotel bufe waliyo n'abasuzibwayo ne wajja bakandidate bonna bava mu bitundu ebirala ne bana abantu boolaba nti yavudde Teso yavudde Ludda bonna basuzibwa kweyo hotel nenga sente budget baya NUP yebe ino sasula nebyokulya byonna NUP ebe bikoze ki ebyo bisasulidde kuba hoteli ya memba wa kibiina ate ya mukulembeze omunene mu kibiina kakati Lubongoya yatuzaayo bakansala nenga bakansala abo mulimu ne bafutu soja abasaba Lubongoya journalist asoma ati yasekanjako bwayise wano ndi bwayise tu kawempe tula kakati mwanya ge yasoma gonna gate kuli linnya lya futu soja ko futu soja wojoga ensanafu bamugamba tu batugoba mayumba bakola ki bwatu tulaga wano tetulinawo plan yonna tubade tusubira nafe tunabuna obufo nafe tuneyiyiza era bwekiri kakati bafutu soja olukungana ne baluyiwa nenga yo list yali mazokola ki okufuluma era Lubongoya yetoolamu nabanga ayina agenda ofuka yayita manju kubanga ne Nobert yangamba nti Lubongoya yamukubira atuse kukyala emmotoka girete nze nvuddeyo okitegedde kakati kitegeeza kinti botunulira ekibiina kya NUP nga bwe kiri bawini nakandi twabagambire wano MS kadi temugenda kuzifuna era ntubabulya n'ebizibu ebiri mu kibiina ekyo kakati jjukira Bobi Wine ye ali mu kateni olw'ensonga nti Babi yamugamba dda kadi ya Kampala give mu nzagisalawo era Babi n'asalawo nti kadi edizibwani Shamimu Malende kyokka Lubongoya agamba nze kadi njagala kugiwani Zahara Luyirika kubanga ate Bobi Wine yennyini yasooka okulagira ba Lubongoya za kadi egende wa Zahara nga tebaagala Malende kati bafutu soja bataddewo nnyo pressure y'amaanyi era Malende bamukwata ne bamutambuza ekibuga kyonna ne bamukunganyiza n'abantu okulaga nti ground yakola ki yagirina okiraba kakati bino ebyabadde mu kooti nga balaba Malende abalyako show yatudde wali ku pano yabaloya kamera ye nawe zitunuddemu Luyirika tezimulaba kumulaba ali mu akangabala tegedde Luyirika akola bw'ati ageza akanoonya eki era waliwo omwana eyamutaddemu kasaako naga nti bannange ebifo we binatuusa kati nabona alwana okulaba nga kamera ekola emulaba
alwana okulaba nga MS amutunuzaamu kamera kakati ebyo we balabye ebyo byabaddeyo kati ba magondi kwe kujja bani bamadada bagamba Lubongo yatukoze tutya Lubongo yanagamba tekawo fight madada kwe kufunayo ka kamera ne ye recording kati bwe ye recording ze ka kamera ako Lubongo yakwegante mulaba ebintu bitabuse kati bano tukole ki tubayite era walabye Shamimu nga ne face ye kulaga nti byonna byabadde mu meeting je babadde mu byabadde tebimufe balinga era walabye nga ye yavuddeyo nga olabira ddala omuntu nti wabaddewo obuzibu wabaddewo obutali bwenkanya mu meeting kubanga Zara yo wamulabye nga aseka naye nga atono munne aseka nga bava mu kasenge naye nga atono munne ng'olaba face olaba embeera ya kinnyika ggobe okitegeera so ekyo kitegeeza kinti Malende olutalo lukyaliwo naye Babi ye yasayininga dda nti kadi yani era yagamba Malende wotamuwa kadi ze mujja kunengera erubale nga basi njirinnyi ngani agamba munne Babi ngagamba Kyagulanyi yamugamba atya bwe mutaawa Malende kadi mundaba ku basi nga nzirayo waffe erubale sijja kubisobola akati Bobi Wine agamba amaka gange tegasobola kwononeka lwa kadi emu naye nasala unagamba njisala ndi ayamusalenda di kubanga Bobi Wine yagamba naga nti ekya kadi eyo tugikole ki tugiveemu tugite tuyiye ebirala okitegeera kubanga egenda kuyabuluzaamu amaka gange n'ebintu ebirala bingi biveeyo kubanga Babi bwino gwayina mungi kati singa MS enamusanga erubale nemukolako interview kiki ekinaddirira munno biba bitabusa kubanga ate nze nsobola okumukutuusako n'omukolako ne interview wonna kubanga Babi olunaku tetusobola kuzibanga sogedde naye okitegeera nga mwogera biki kati tulina ensonga zaffe zitwogerako ng'abantu kati lindako kati wano kino ono okusekera wano ku katuuti okulaga essanywe ng'ono ali wano kubanga yabadde abalaga nti Malende yawangudde kati ye yabadde abalaga nti yawangudde mu meeting eri nti kwegamba ebyabaddeyo byonna byamufevalinze okitegedde tunuulira Putin we yabadde ne Trump bavuddeyo ng'era olaba Putin yalina akamwenyumwenyu ku matama era Trump yawunzisa agamba nti meeting gye tubaddemu sina kyenjifunyeemu okitegedde yes era walabye nga bajja n'okwogera n'abamawulire wano wabalabye nga Malende kwegamba ekifaananyi ekyabadde ku Trump ne Putin kijja bulungi nnyo ekifaananyi ekyabaddemu kuba bonna bavudde mu busenge era Trump yabadde ava mu kasenge yagambye Putin gwe obosooka okwogera kuba nze n'ebyokwogera sigenda kubalaba Putin yatuuse n'okuva mu Russia n'adda mu luzungu naga nti Trump musajja mulungi nnyo era njagala jankyalireko Trump naga nedda ebyo tujja kubirowoozaako bulowooza so kakati olaba nti olutalo lwa Zahara ne lwa kadi gwo Babi singa teyaluyingiramu automatically kadi singa yagenda dda kakati wano kitegeeza Lubongoya ali ku luyirika Lubongoya ne gurupu ye endala bati Mwanga Kivumbi tamanyi bigenda maaso mu kibiina mukwogera kwe alaga nti luyirika ne Malende byoka bali mu lwokaano anti kati Mwanga Kivumbi ayagala Malende abatwala kadi yayagala incumbent yabasigalawo so ate bano bagamba ffe tuleeta mupya kubanga era babadde ne propaganda gwe badde nga batambuza mu kibiina nti Malende si Muganda kyokka ne Lubongoya yeerabidde nti naye si Muganda naye atayagala kuvuganya Kampala Central wengenda okuvuganya ye Lubongoya waawa kati ye waawa bwakeera n'atugamba Ebunyolo enkyagamba Mutoolo oluddako n'atugamba Munyankole kati naye tetumanyi Ghost yali awo Ghost mu system taliimu mu system taliimu okitegeera so olutalo mukulabako luno olwa kadi naddala eno eya Kampala lukyalanda oba enteeseganya zino zina lukyalanda kubanga ne bano bawini si bamativu kyendagamba nti ekibiina ekigenda kwabulukukamu ate nga President Museveni alwana nnyo okulaba nti Nuupu ebeerawo nga terina ttabu yonna kubanga ekyo kibiina kya gavumenti olw'ensonga kirina osigalawo okuyamba gavumenti okulaba nti ebibiina weebiri naye kinaafunayo omubaka omu ekikulu kirinayo omubaka mu Parliament weekiri kyekikulu weekiri kyekikulu kyobola bakagombe bataddewo pressure naye bo banoonya kaki
kasente era gavumenti ejja kukabawo kubanga ekibiina kirina gavumenti erina okulwana okulaba nti nupu esigalawo kati olutalo luno olwa Kampala lwe luko lusobola okubalukawo lukka entalo nyingi nnyo zigenda kubalukawo lindako entalo gye ziri eyo nyingi mu Kimpowooze kamera zisinze kuba wano Kampala naye entalo ez'Ekimpowooze nyingi ate nga nze njagala kubabuulira olutalo lwa Kampala mu luveemu olwo Babi yalumaliriza dda kati mukazi watu teruliiko gundi akatambi ka Winnie Nakalabye yakali so professional mu bye yannyonnyodde yabadde mwegendereza mu kulonda ebigambo bye ng'ali so professional nga alaga nti twasabumitinga naye ono mu kwogera Muwanga Kivumbi alaga nti ffe tulinga batasabumitinga tebabamanyi aga nti gwogamba otya nti ono agenda bano singa banaagira badisqualifyinga baddemu bayite buto tekisoboka kubanga etteeka lyandibadde nti webamala badisqualifyinga bano bayita bana baba basigaddemu era bwaba Winnie yasigaddemu yekka kati kaadi muba mulina kugimuwabuuli naye kati be ekibiina kyekiri kye nabagamba abo ba Winnie bennyini nababuulira ne mbagamba Winnie toyina kaadi eri wakati wa Zaala Kasayingira olwokaano nze Zaala mbadde mumanyi nga kumpi yayala n'obuliri bwa Kyagulanyi Magere okitegedde tugamba ngezaako okulaga nti wali abadde mu nnyumba nga muganzi nnyo abadde muganzi nnyo kyengezaako okulaga ate ng'asinga Malende obuganzi okitegedde naye Babi information gye namuwe yali ekwata ku Zahara n'engeri gye yali atambulamu mu ttuwa ne bbaawe kakati ate Babi kyekyamukyusa kuba ne Babi yali akkiriza Zahara aweebwe kaadi kati Babi agamba kyekimujja ku bwa kansala ajje wano ate sobola n'asigala ekisanja ekyokubiri n'afuka sipiikira era nze ngamba asigale ekisanja kimu ono afazaali afune ebibiri bati mu kwogera kwa Winnie Nakandi akulaga naye akyalina essuubi teririiwo saagala amala ebiseera ate essuubi lirirudda kati olwedde bamukasusa ebweru kati essuubi liriwo waliwo omukyalo omulala era yajja empapula awo nga si Winnie bali bana waliwo omukyalo eyajjayo empapula bamuyitaani waliwo omwe yajjako wano yoyo omulokole ayakugulira kasoda wali omulokole oyo bambi naye akyalina essuubi mu kakiiko naye namugamba tobana ssuubi biveeko wamusanga bano bamujajjatta ne mugaa toyina kaadi tomala na budde wakati ye n'okumumanya ofundako ne Winnie kwate Winnie agezezaako bambi n'okwetunda mu mawulire agezaako okutambula ku media TV biki radio agezaako naye kati ono talinamu na ssente so kati Winnie yakola ki Winnie yeyandibaddewo awo Winnie yeyandibaddewo awo naye olutalo kati lumaze okulaga nti kaadi ya Malende naye ne Zahara agezaako okuteekawo embeera okitegeera kubanga ye Zahara agamba tayagala kudda kuba sipiika ekifo kye bamwagaza yagamba at least wabanga wakudda mu kanso abeere deputy road mayor amanyi nti oba bali mweza nawangula because Lukwago tasakkiriza anti Lukwago solo omuntu yakasi kati Lukwago bwatafuna muntu n'omu bwatafuna kansala wa PFF mu Kampala tekisoboka anti asolo bafunanga bamagombo ekira wasibagenda okuvaayo walina okuvaayo kansala wase muju wateeka okuvaayo wali mwezi etasobola kuwangula anti nupo esobola oteekawo akazito esobola oteekawo akazito ku Lukwago ne mugabo otatuwa bwa deputy tugenda kujjamu obwesi yamuteekako era nakyo kisobola ne mu kino ekisanja ekiggwako yamuteekako akazito naye yagaana n'abagamba nze njagala Nyanjula era Nyanjula n'alondebwa ekituufu naye basobola oteekawo embeera tomanya kati Sauda bino byakola ali ku mission ya ssente oba ayagala bwagazi luyirika mu kulabako ssente ate waliwo futuso era Sauda Madada ye futusoja omugezi mu Nuupu tasobola kwogera kigambo kyonna nga tomuwadde ssente mutuufu kubanga ye yamanya nti bali bayuza ba Bobi Wine bakozesa bano abaana era gundi mu Nuupu futusoja yekayeka ayina emmotoka ye Sauda Madada ate nga yagigula yegulira ye Sauda Madada yekka tewali mulala kitegeeza amanyi gemu bwetambula ayogere yes byampankuwe yakitegeera nti bannabyabufuzi bano bayuza era bafutusoja bonna yeyeka akaaba yeyeka amanya atakaaba ali obulungi abasigadde bonna bakaaba bukaabi amasimu genfuna buli lunaku bebagoba mayumba siwa nakubabala nga bagamba bati nga bagamba mbayambeko mbasasulira amayumba bwe no bagamba oti nimbaga nabalekayo naye kakati mujje era bonna bajja kati
tugenda kubalaba nga bayitirivu ba foot soldier tuna tujja kubalaga wana abantu bana bababuulira embeera gye bayitamu eri abaana bakaaba abaana bali bubi kugambye nsobola okuwa wano enamba ojja gikubako gojja okukakasa ng'oli omugambo ozo oli landiroodi wani weddoboozi lyange kitege oli landiroodi teyali tegedde bono omwana bamutute ku LC n'abagamba ono yasobola okunsasulira ennyumba ya sente mmeka ya mitwalo 25 olwakyasula mu ya 25 ate kati asulemu ya mmeka Kampala nawo jimanyi asulemu ya 10 n'abe 10 babagoba nabe 10 baba nabo bankubira era nabe namba zaabwe bozagala nsolo ziko nsina kyenzagaza kugamba so bafutu soja bakaaba Bobi Wine yabasiba ekiwani ng'oluyimba lwe kati tunuulya sente ze basolozesa abantu wa zedewa ezo ze basoloza simanya bagana za kalulu ezo ezakalulu kakati ezo zennyini ze batute mu America bagenda kuwasiza mwana waabwe mukazi kitufa mwana ya proposing ya proposing ya kati bano sente z'embaga gundi embaga egenda kubeera mu America ya Solomon tomagenda wasa muzungu egenda beera mu era sente bali mwezo za soloza zonna zikirira bukiriza nakugambako wano ndi sente buli mubaka wa parliament yalinga wayaka kadde kamu munnu buli mubaka buli mwezi naye nga sente zigenda ku account ya Solomon Kampala izo za buli mwezi akakadde akamu era obo yagala kukitegeera agenda ofune interview ne Joyce bagala ne receipt azirina ajja zikuweza sasa Solobio ogenda kati ndaba ali mu kunoonya kadi anoonya kadi kadi aginoonya naye nakugamba wanga wasubiza milioni meka 5 ezo zo kati nziyina naye sagala tucyankanirwa milioni 5 ate milioni 5 zitegeke kubanga bagenda mu watikiti chacha na ku milioni 5 naawe si kyali wa kusabira tebansabira busabira naye kye ngamba kadi tebagenda kujimu wa Joyce bagala ekyo njagala kukikakasa tebagenda jimu naye kirungi yali mugezi yekye yakola yaddayo ku ground yali ku ground atandikono yakaluluke mpola mpola kubanga amanya abantu beyi bakyali babisi bakyalimu olwa nupu olwo era agezaako basika bwagiramu nupu bwakolaki bwakwegamba awumba naye bano bo tebaswala abo bagenda na sente kuba tata waabu tebiyamala dde okubalaga candidate gwayagala tata waza nabbosa nabbosa naga oyo gwe mwino okulonda ali pressing Joyce yo so tewali kubaganya birowoozo kanso leero tugenda koma wano olwobudde tugenda koma wano olwobudde tujja kuda ku Friday tunalaba ki ekinabaawo twongere okulambulula twongere okwogera ebigambo naye ng'omukolo gwaffe gye gulinga 6 ogw'omwenda gwe mwezi ogujja tugenda kubeera ku Jacaranda Gardens Emmenga awo twanjula ekibiina kyaffe ekisinde kyaffe ekya Buganda First abantu bakitegeere tugenda kukitongoza tulina abagenyi bangi nnyo okuva wano n'ebweru bonna bagenda kubeerawo ensisinkano ya Trump ne Putin yabadde ng'ensinkano ya Malanda ya Malende ne Luyirika nsinkano ya Trump ne Putin tujja kugirambululako kale wona abadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Kansunsubuga tukome wano leero tujja kutandikira awo akumaata kumira mpeera awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale maaso moogi